ngenze kusawa enyakwaniza konyo kompoza Prime FM josinzo tuliza yonna tunatera sesa South Africa kasamayazi ku mukutu kyenda mwaka muzamwenda Greater Masaka kyenda munya kamuza mukaga www.premier.ug streaming ku mutimbagano na josinzo tuliza Prime FM okuyita ku social media number ya WhatsApp 073 ati ku Facebook na Prime Radio Kampala page ya Fiampuliza ijugobere teka bubaka atera jakali okongera munafu kutusa obuweleza bwaffe yunajusinzo tuliza ekibanja radio gali website ne app kufuna empereza za Prime FM munafali ewalako diaspora muna Uganda ali mbitundu ebyewala tulina mayengo ebute munafuso tuliza okuyita ampuliza ku nkola gyonzo okwogerako ya stream erembera munaffe kutambira bulungi nnyo yazisimbula program ya feno nakulwo etambula paka sawa ziri mukaga ezibira mukaga zetuntu tukata binja ampuliza ejukira nti okumanya kusinzira omanya ebiri mu nsobiro okulakulana atera mugiri yemu oboga tetofali ku mutwe bitambula embozi mawulira ampuliza okongeza kwetu akomye akawongeza akayise bubadde bunkenke era okusinza kumulala gatuka ko wano byombiri biwesuubi America etegezanga buyagala tuke mu kukiriziganya saako ne wakati wa Israel saako ne nsi ya Iran nenge bitebinabeerawo era gwenzo kugera kamulula gasanyusa agazza oluvannyuma nti Irani etukiza olugero lw'omuganda olwatakulekera tomulekera ennyanja ekutuumira nti yadogezaako okulwana naye obungi bw'amazzi bw'omala okubuutikira n'okumaamira era mu buli ngeri oba owedde gaba gakuwedde kati ye Irani era yeefaanaanyirizaako omusajja Kirimaanyi ayinza okukosa omunafu kati omunafu anoonya nnyo ebice ebiyinza okulumya ow'amaanyi kuba ye tamusobola waliwo emboozi zitwalabako mu mawulire omulenzi omu eyali omupakasi mukama we yalwawo okumusasula akasente nga bamubuuza akasente olumu yatuka n'omugamba tulina sente zommanja kati wakati mukoleko obusungu omulenzi n'ategeeza nti kale oba mukama wange bwoti bwogambye nde mbajja kubaako kinja okukola ye yadda mu kuteega abaana ab'essomero okuli n'abaana b'oyo boosi era musajja bagenda omukwata ng'akutte ejjambiya era ebambuza ekyali kigenderwa ki ye yali ayagala akunyoola nsingo omwana wa boosi tekiri kyegambye nti gw'alinako ensobi ate ne gw'ayagala nenge gyayagala omubonerezaamu kati yenkola y'omunafu so Iran wakati mu nteekateeka eziriwo nti okusiriikiriza emmundu kuyinza okubeerawo okutandika n'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ennaku 12 nga Israel etabala ensi ya Iran naye era nga naye ayanukula lwakubanga wegambye nti ow'amaanyi akuba ogukonde gwe n'omuddeza akakonde kati yembeera ebaddewo nti mu kyekikesa olunaku olwaleero Iran etuukiriza kyeyategeeza nga bwegenda okwesasuza ku ngeri America gyeyasitudde ennyonyi ya B2 stealth bomba nga bakola kye bayita Operation Midnight Hammer yali omukire ekyakiisa ku Sunday owenza okwogera infact ekire ekyakiisa ku Sunday ekyaliwo infact ekire ekyakiisa nga 22 naye ng'obala 21 omwezi ogw'omukaaga era kwali kukkatiriza nti America yalina bomu kayiikuuzi gyoyinza okuyita bagita buster bomb banka buster bomb nti oyo ebanga efumise mu ttaka esobola okugenda kumpi mu bwanvu bwa fuuti 200 neesaanyawo zonna enteekateeka ez'omulabi eziyinza okubeera eyo kaakati kye bayita okuwoolera abasajja ba Iran tebaasirika bagamba tulina okwesasuza era mpuliriza zagenza okuwera ssaawa 2 n'ekitundu nga zikunukiza 3 ez'ekiro kubanga ensi ya Qatar mu kibuga Doha essaawa zaabwe zifaanagana eza Uganda
era nga etwogera kakati nti bula 13 okwiri ssaawa 5 ne mu nsi ya Doha bwe kiri yabali bagenzeyo kwoki omusolo kijulira nti time zone naddala mu time difference kumpi flight ekutulako kumpi ssaawa nga wakati w'ennya ku mukaaga naye ate time zone kumpi tetwerekanyo kyamaanyi era webeera happy new year Uganda bw'eraba ekiriro lire ekisooka nekkata bwetyo zagenza okubeera nga zikunukiza ssaawa 3 ez'ekiro ekikesa olunaku olwaleero Iran neragiriza emizinga egya short range sako ne medium zibayita ballistic missiles era nga ampuliriza kino kyagenza otuukibwako kyoyinza okwogerako nti kyabadde kiragiro wano wetegeeza waneeno nti ku lunaku lwa bbalaza olwajjo omwabuzi w'okuntikko w'omukulembeze w'okuntikko mu nsi ya Iran Ayatollah Ali Khamenei ngono ye Ali Akbar Velayati bwe yabadde awabula mukama we yegambye nti kyetaagisa naffe okulaga nti Amerika tugiinako obusungu era nabwe kitawadde bagenda kulumbagana enkambi Amerika zeeyina mu kitundu ekya Middle East oba mu kitundu ekya Buwalabu kati bwe balabye nga enkambi eyinza okuba ennyangu ate nga yo okugirumba mu maserengeta ga Iran kasoobuuka Persian Gulf oba giyita Arabian Gulf ku ludda olwo olwa Iran olwa Qatar then emizinga giba gigoba butereevu mu kibuga eky'e Doha so ekitegeeza ebikompolo ebyakubiddwa okuva e Iran byatambulidde bwe yamaze okuva mu maserengeta kubanga Qatar yeesudde Iran mu kitundu eky'omaserengeta naye nga waliwo ekibaawula nti bombiri basalaganye na coast wakati mazzi Arabian Gulf ennyanja ekola ebyobusuubuzi ate neeyunga ku mayanja amanene akata kwesuubulira n'amawanga ag'ensi yonna kati kitegeeza nti emizinga egyalagiriziddwa gyasaze busazi eryanja eryo okujja obutereevu mu kibuga Doha era nga target yabadde yakulumba egyoyinza okwogerako enkambi esinga obunene mu kitundu ekya Middle East eya Al Udeid egibayita airbase esangwa mu bitundu eby'omu maserengeta ng'obalamiziddwa mu buvanjuba obw'ekibuga Doha ensi ya Qatar kakati kyekiri nti Ali Akbar Velayati kwekuwabula kuyawa mukama we tujja kulumba enfo Amerika zeena mu bitundu ebituliraanye kyekiri kyekugambye nti ow'amaanyi bw'ofutiza omunafu ogukonde akakonde ke kayinza okujja nga kabulumi nga naye weewuunya n'ogakaye lwaki teyawumbaganyeze butereevu okitegedde nti omusajja wamuwoomeza gukonde kati ye mukuza akakonde akuleetayo ebibuuzo bingi n'okwewunaganya era nabwe kityo kwe kwabadde okuwoolera oluvannyuma lwa Amerika mu kikukuto kyayo Operation Midnight Hammer ekyalo mu kiro ekyakiisa Sunday yayingira ennaku z'omwezi nga 22 bwe balumba ebitundu ebiwerako Fordo, Natanz, sako n'ebitundu ebirala mu masekati aga Iran okwongera okuyambako Israel okubetentera ddala enteekateeka eza Iran obutagenda maaso nakukozesa byakozesa bya nuclear kakati eyo nga tuvudde wampuliriza nti oluvannyuma lw'okuwabulwa okwo akawungeezi akayise bannayuganda bawangalidde Qatar ate nga bangi kubanga Qatar ensi emanyikiddwa nti y'emu ku mawanga agasinga obugagga mu nsi yonna nsi ntono erina nakyo gas erina n'amafuta era juzi kyejjeekole pledge okuyambako ensi ya Busuuli oba gite ya Syria jjukira bukyanga bayeekera bawamba abakulembeze wa Bashar al-Assad family yali ekulembedde emyaka 50 abalwanyi abakulembedde gavumenti eyo bakyagezaako okusala amakubo gonna bute bagenda okufuna ssente ezigenda okubeezaawo gavumenti eyo kati baatubidde nga balaba n'emisala tebalina ensi eyakati okakasa ensi yonna nti ngagga yalangiridde nti egenda kukwatizaako gavumenti ya Syria y'abannamagye abaagiwamba nga buli mwezi ebawa obukadde bwa $23 in fact bagabumbibwa $23 buli mwezi okwongera okukola ku by'emisaala n'ebirala byonna okutambuza emirimu so kino bakirangira obutali bbanga ggere
kati yensi so kitegeeza ensi eno bannansi bayo abasinga obungi ababa emirimu gyabwe bagikolera mu mawanga ag'ebweru ku lukalu lwa Bungereza mu America kati eno balekayo bapakasi nga wobeera ne project yo naye nga olonze manager kati then nga manager alina okureporting ewa boss bitambula bitya mu mbeera ez'engeri ng'eyo era nga otegeezanga emirimu egisinga obungi giri mu mikono egy'abasajja abagendayo okuba ekyeyo bannansi ba Buyindi Abapakistan yogera ku bannansi abasiriiza n'amawanga amalala mangi kubanga Qatar lirimu ku mawanga agalina abakozi abagwira kizibu nnyo okusanga bannansi mirimu gino giri peti nti mu Katale akola obwa dereva si kyangu nnyo emirimu gy'oyinza okwogerako egituukana n'amaganduula ge bambala ameeru tukutuku ng'omuzira so nabwo kitu gy'emirimu gye beefaananyiriza so ensi engagga eyo bannansi okuli ne bannayuganda abawerako abaafuna emirimu mu nsi ya Qatar babadde balaga ensi obutambi babadde balumbye enkambi ya Al Udeid gy'oyinza okwogerako esinga obunene naddala mu nsi mu kyodde kya Buwarabu kaakati ekyetumanyi kyekino Al Udeid eno ampuliriza yeesudde kilomita yeesudde kilomita nga 1,900 zimayiro 1,200 kati atobala ku nsi ya Qatar nti Qatar woogeraganya obuwanvu bw'eri ne Iran eri mayiro 1,200 mu maserengeta aga Iran naye ng'ate ne mayiro 1,200 zino obalirako ne Persian Gulf eyo oba ng'ogibuuse nfa tugite Arabian Gulf nti mayiro 1,200 zino ziriko n'okubuuka ebbanga naye nga wansi mazzi nakutegeeza nti Qatar esalagana ne Iran just ensalo zaabwe za coast okuba amazzi ge gali mu makati waabwe kati erayibwa nga Island ku maserengeta kubanga Iran nsi nnene weesudde kilomitas 1,900 zimayiro 1,200 mu maserengeta era ng'enkambi ya America esinga obunene ey'amagi eri mu ggwanga erya Qatar mu kibuga Doha y'enkambi ya Al Udeid eya base erumbiddwa akawungeezi akayise kakati eno etudde ku bwagavu bwa hectares 24 acres z'ettaka 6 bibisa by'omupiira 6 era nga jjukira nti eri mu ddungu wabweru w'ekibuga Doha era nga bagiteekawo mu mwaka wa 1996 gy'oyinza okwogerako forward headquarters eza US Central Command mu bitundu bya Middle East era nga mpuliriza eno yekwasaganya ebikwekweto by'ekinnamagye eby'ensi ya America nga yezingiramu ekitundu yefiidinga ekitundu okuva e Misiri mu kitundu ekya Western oba ekyobugwanjuba okudda mu nsi ya Kazakhstan mu kitundu eky'obuvanjuba nti US Central Command esinga obunene eri Al Udeid nampuliriza nti etwala amawanga okuva e Misiri n'etwala etuntundu paka e Kazakhstan buvanjuba West Misiri and then East mu Kazakhstan eno enjuba gyegwa kuva e Misiri then negyeva ebitundu bya Kazakhstan era enkambi eno eya Al Udeid yeriko ejji lya gavumenti ery'omu bbanga erya Qatar gye bayita Qatar Emir Air Force n'obakosa base yemu kuliko enkambi ya America US Air Force y'omu bbanga etwala ekitundu kyenkunyonyodde agattako n'enkambi ejji lya Bungereza ery'omu bbanga gye bayita United Kingdom's Royal Air Force agattako n'amagye amalala agakozesa ekifo kino kati omugatte eriko abaserikale abasoba omutwalo mulamba era nga nabwe kitampuliriza amawulire agafuluma mu kutu ogumanyiddwa nga The Hill okusinziira mu ggwanga erya America Washington DC ku lupapula lw'amawulire lwalaga nti Al Udeid y'enkambi erimu n'ekisaawe ky'ennyonyi ampuliriza okusitukira ennyonyi ennwanyi era nga ennyonyi kwe zitukira runways zirabirwa bulungi nnyo era nga ssaawa yonna zibeera ku standby ennyonyi wabeerawo deployment eyeetaagisa nti America webanga erina emergency gyeyagala okukola mu kitundu okuva e Misiri okutuuka e Kazakhstan bw'egamba nti etweye order kitwala eddakiika ntono nnyo nga mission etandise okukolebwako era nga bakulaga
nti ensimbi nnyingi nnyo obuwumbi n'obuwumbi bwa ddoola ezivudde mu nsi ya Qatar ekulemberwa Emir Ali Thani mpuliriza kati nga bakutegeeza nti yo ebeera ku bulindaala ze bayita military readiness ku nsimbi ez'omuwoomusolo ze bayiwa ku nkambi eno era nga bakulaga nti gye buvudde ku gavumenti ya Qatar yasaasaanya obuwumbi bwa ddoola 8 okutereeza runways enguudo sako n'okudabiriza enkambi eno kati oli omulabo ye Kasaba Mulumba mu Operation Midnight Hammer ennyondo gy'oyinza okwogerako ey'amatumbi budde nga bakosa B2 stealth bomba kati byabadde yesasuliza wano kyategerekese nti balumbyeko n'enkambi ezimu e Iraq naye awo gabadde galiko enfuufuliganuze bulungi so enkambi eno mpuliriza oyinza okwebuuza nti yali ekoze mirimu ki Al-Udeid yakola omulimu ogw'ettendo naddala ku mbuuka z'ennyonyi Amerika beera erumba Iraq sako ne Afghanistan era nga nabwe kitampuliriza yakola nnyo mu ze bayita humanitarian missions nti bwe baaliwo emergency naddala mu 2021 Amerika bwe yali yejjulula okuva mu nsi ya Afghanistan mu kibuga Kabul bannansi abamu abaali beetaaga okubuusogera mu Amerika obutereevu basooka bawumuzaako mu nkambi eno ya Al-Udeid okusobola okukola ate enteekateeka z'okubongerayo so kyekifo kitwogerako mpuliriza nti enkambi erumbiddwa akawungeza akaisi naye lwakuba nti ekyayambye ennyo ati yafuddemu muntu yadde okwonoona ekintu kyonna olw'ensonga nti n'ensi ya Qatar erina defense systems biri byenkulaze abaana abali ku butambi mu simu zaabwe zaseereza nga olengera abali balabe ku kimunoomu era ng'ekigambo bakita nti kimunoomu nti omuntu omu yakiraba naye ebirulire ebyaka biri ku speed sako n'amaloboozi g'emizinga egyabadde gijja naye nga bakolaga defense system egisinga obungi yakoze interception tijasudde kutuuka ku ground so ministry ya Qatar ey'ensonga z'amawanga ag'ebweru wakati ng'enjegere emaze okubaawo abadde bagoyera omukutu gwa Al Jazeera gwe mukutu omutongole ogw'ensi eya Qatar basse ne baggala obwengula okumala essaawa emu n'ekitundu era ennyonyi ezabadde ziva amawanga ag'ebweru okuyingira ensi ya Doha okukola zoyinza okuyita ezabadde ziri mu transit baziragiriza okudda e Jeddah mu Saudi Arabia era minisitule y'ensonga z'amawanga ag'ebweru nekkiriza nti tulumbiddwa amangu ddala ng'emaze okuggala obwengula neyeegatibwako amawanga okuli Bahrain ensi ya Kuwait ssaako ne United Arab Emirates naye muda zibamaze ne baggula kanzije mu kitundu ekyokwo tukyetegereza engeri olutawo gye lusiriikirizibwa wakati mu Iran obutakkiriza kufa nakyo ng'enjogera bweri batera kigamba nti sisemba nakyo Iran tesembe nakyo ejjeeyo kiri nti wonkuba ogukonde kakuba akakonde naye era nga nkulaga nti nkuddiza ebyabaddewo kiri ekikesa olunaku olwaleero ku lunaku olwajjo era mu bitundu abadde bagoberera amawulire babadde bakulaga engeri gyali balumbyemu ensi eya Qatar naddala airbase ya America Iran egamba teyalumbye ku Qatar infact kinina n'okutereeza ensi eya Iran yo etegeezesa nga bwetalumbye ku muganda we Qatar wabula yalumbye mu America naye ate Qatar yo neebuuza negamba nti Omumerika alina ensi emanyikiddwa naye ate obanga oviolate gye bayita ogwengula bwange n'ojja n'otabaala gw'ogamba nti gwe walumbye naye ng'ali mu nsi yange then kitegeeza atali kwewolereza ensi eya Qatar yalumbiddwa jakulaga obudde bunabusoboseza nala musawe n'eyokubiri nkulaga enkolagano wakati w'amawanga gombiri nti Iran ne Qatar bazze balina emikago egibagatta ate nga bamukwano abagoberera ebintu bino kiyiseeko emyaka egigenda ndowooza nga mu 10 mujjukira amawanga ga Buwarabu gaasibira ekikookolo ensi eya Qatar ku lw'ensonga zibafunamu obutakkaanya kati nabwe kityo Qatar nayo neeguma omanyi bagamba omugagga bw'omusibira ekikookolo oyinza obutamusuuza bingi nti n'amawanga ge yali ajja mu United Arab Emirates yali asuubula amata kasita ensi zayimiriza ebyensuubulagana n'okugala obwengula bwazo eri Qatar omusajja asigala akyatambuza era nekisigala ku maapu nti Qatar ennyonyi zaayo ensi esinga obutone eyo ennyonyi zaayo kyeziwangula ekirabo ekirala ekyokuba nti zinyonyi zisinga okubeera ez'omulembe mu byembuuka mu nsi yonna kitegeeza nti omugago omusuuza bitono obanga omusibidde ekikookolo
naye era bwe baasibira ekikokola ensi eyakata ensi eya Iran teyagivaamu baasigala bakyateetera kati n'omusajja wagamba nti nze nalumbye ensi ya muganda wange saalumbye nsi ya muganda wange nalumbye nsi ya mulabe wange nalumbye nkambi ya mulabe wange Amerika ya Al-Udeid egyo nzo okwogerako nti yabadde defense system ezasobodde okunyweza ebyokwerinda naddala ebya ballistic missiles ezabadde ziva ku ttaka lya Iran. Era kiki kingamba abantu nti oba oguze poloti yo kakati lyongera okukimanya nti ogula ku ttaka n'ogula n'obwengula era akasente kaba weekali ng'oyise mu local government ezikakasa kyogenda okuzimba olwadde mbe n'okuleeta proposal nti nze ngenda kuzimbawo ekizimbe kya myaliro 100 bw'obanga olina obusobozi era okuva na leero gwakuze poloti kimanye nti oli musajja mugagga nnyo ogula olukalu kw'oyimiridde ate n'ogula n'obwengula kuba ky'osuubira okuteekawo kitambulira mu poloti yo okudda waggulu kubanga okufuna space y'obwengula olina okubako space kw'otudde kale kitegeeza nti omuntu afunye obwanannyini ku ttaka oyise mu kampuni zetumanyi nga city sites kitegeeza nti oba ofunye bugagga era bakuterawo embeera nti ono osasula mpola ateeka mu bweziti ebyogenda ofunamu babigenda kuyamba nnyo kubanga owulira abasajja engeri bakalinamu obwengula kaakati zagenza okuwera ssaawa nga 3 omukutu gwa gavumenti eya Qatar ogw'amawulire gwa Al Jazeera era okasuka amawulire kwetoola ensi yonna gwabadde gulaga nti ensi ya Qatar egadde obwengula bwayo gye bayita airspace era nga minisitule y'ensonga z'ebyokwerinda yategeeza nti kino yakikoze okwongera okutangira obulabe obuyinza otuuka ku nnyonyi z'abasaabaze mukimanye nti ekibuga Doha eyo destination bagiyinza okuyita interconnectivity hub ey'ennyonyi za kampuni ya Qatar Airways ezikola transit okugenda mu mawanga ag'ebweru kumpi ensi yonna kati ne bw'obuuza abatambuze okuva mu mawanga gye basinga okutambula confident bajja kuddamu nti zegusa Qatar Airways ate osanga bano abeera ne appetite bakutegeeza nti ye kimwagaza Qatar Airways ebijjulo byegabanga muli ku nnyonyi omubeera mu flight ya hours esoba 8 okweyongerayo nti tiwetaaga tobeera nnyo na stress ku byekuusa ku byendya sako n'endabira gatako ne fleet y'entambula z'ennyonyi gy'oyinza okwogerako enakirina record okusinziira ku mbeera emanyikiddwa nkutegeezaako nti bajje bafune ekirabo ekisiima kampuni eyo okuba nti ekyakumya omutindo okwetoola ensi yonna era bagirankize ekitongole ekimu kyagirankize nti zezimu ku nnyonyi ezisinga okubeera comfortable okwetoola ensi yonna kaakati obwengula bwa Qatar bwagenza okuggalwa ensi ya Bahrain ensi ampuliza ya United Arab Emirates n'ensi eya Kuwait baasuse ne baggala obwengula okumala akaseera era Qatar nerangirira nti ne leero amasomero gonna egaggadde mu nsi eyo ekibuga Doha n'okwetoolawo kati ate ng'enkya gagenda kuddamu abayizi bagenda kuddamu basome watu waliwo okweraliikirira omuntu yadde akibalamu nti singa airspace ya Qatar eggaddwa okusuka essaawa 24 kiki ekiyinza okubeerawo abadde batrackinga ku kye bayita flight radar 24 akawungeezi ako kati nga nze bino byenkubeera nabadde nkigezaako bulungi nnyo nga bakulaga nti ate fighter jets zizabadde zeebongera mu bwengula bwa Qatar okwongera okwerinda obulabe bwonna ejjukira air force kati yatekinze over gegezaho okutangira omulabe enna ayinza okuyita mu bwengula bwabwe mu kaseera nga bamaze okubakuba entiisa kati ate wayise essaawa ng'emu n'ekitundu abasajja ne balangirira zagenza okubeera ssaawa 5 ez'ekiro nga katekkiriza nti airspace bagiggudde okwongera okutaakiriza ku traffic ejjukira nti amawanga agasinga obungi destination zaabwe bw'oba nkukozesa Qatar Airways tugeze avudde e Bulaaya ng'ojja kusomazinga Africa oba avudde e Bulaaya ng'ogenda Asia gy'oyinza okwogerako one stop ampuliza mu nsi ya Qatar kati nga kitegeeza wabadde bagenda kubeerawo okutaataganya entambula z'abasaabaze era bajja tubulira data mu kiseera ekyo mu ssaawa 1:30 ennyonyi ezabadde ziweereddwa diversion ogenda mu kibuga Jeddah eky'e Saudi kati ate bantu bameka bataataganyiziddwa era kitegerekese nti flight eziva mu kibuga Doha ezijja Uganda ennyonyi gye tusuubira ku ssaawa 9 nga n'ekitundu ez'olugero olwaleero
eri mu bbanga etambula n'endala nnyingi zagenze Nairobi n'endala ezakote destinations endala ziri mu kutambula. So nga kyongera okuleetawo essuubi nti Iran y'okwewolereza nti teyalumbye muganda waayo Qatar, yeegamba yalumbye enfo za mulabe ez'Abamerika Al-Udeid. Lwakuba nti ate wobuuza nti Al-Udeid okugirumbagana Iran yamaze kukozesa bwengula obwa Qatar agiyita afunye lukusi ekikontagana n'amateeka ag'ensi yonna international law asaako n'ebyokwerinda eby'ensi eyo okutwaliza awamu. So togera mpuliriza twaliwo obunkenke ababukinze tiketi kubanga manyi tubimanyi nenyesubira okusitula kusanga 11 ezakongezi kona ku lwaleero ku kisambu ky'Entebbe ng'eyolekera Doha then transit abantu okusaasaana. Bw'oba ogenda Doha ampuliriza wende tukire kusaawa nga nnyezi ekiro ekiro eky'olunaku lwaleero kati ate then transit okudda mu nnyendera ezigenda okweyongerayo. Eyo traffic flow eri bulungi kitambula bulungi nnyo kubanga obunkenke bwaweddewo. Era kyategerekese n'amawanga gabadde gagadde obwengula Dutch gagguddewo, Bahrain, Kuwait, ligatako United Arab Emirates bonna bazzemu ne baggula obwengula era ekitegeeza nti entambula Middle East eryoke. Abeetegereza Flight Radar 24 walabye nga diversion nene nti kati ennyonyi zisinga obungi obwengula bwa Iran bwazivaamu era bakolaga zibadde zisaliikiriza eno nga ziyita eno mu bitundu ebya Kazakhstan ne zigenda saidi za Turuki then okusobola okuconnectinga ebitundu ebirala. Kati nga airspace ya Iran temuli mu nnyonyi n'emu eyita mu kakati. Kati ng'endala zibadde ziyita ate ku ludda olwa Arabian Gulf bagiyita Persian Gulf ku ludda luli. Kati nga zigezaako okusaliikiriza okudda eno mu ttaka lya Qatar then ezimu ziconnectinga ne zigenda e Buturuki bagiyita Turkey then okwongera okukola connecting flights endala ezibongerayo. So bwengula bugula ekitegeeza nti mu gitambula yadde nga waliwo ate okutya naddala okw'amawanga agamu agatidde okutambuza agatidde okwesiga ebigambo ebyayogeddwa. Ekintu ekyabaddewo akawungeezi akazze tonayita na ssaawa 12 abamu bagamba tusooke tulindeko wakiri ekyosi kitambule mu ssaawa 24. Kati jjukira ebitebe bya Amerika ne Bungereza mu ggwanga erya Qatar byaweereza obubaka bannansi baabwe nti bagende mu bifo bye balowooza nti biri safe nga bakozesa kye bayita abundance of caution n'okwegendereza. Naye ate mu kutugamu olulwo gumu gwawuliddwako nti waliwo omukungu omu yawuliddwako ng'ategeeza nti amaze okufuna credible information oba amawulire agataliiko nfuufu nti enkambi ya Al-Udeid egenda kulumbibwa. Twogera ku byajjo ku Mande omusajja ono yabagere ku ssaawa 6 ez'ettuntu pulogulaamu olunaku lwo weefundikirira. Waliwo omukungu omu akuva mu mawanga ga Bulaaya eyawulikise ng'ategeeza nti akitegeddeko nti waliwo akabiga akagenda okuwa ku nkambi ya Amerika esinga obunene mu Middle East eri mu Qatar ya Al-Udeid. Bino yabagere ku ssaawa nga 6 ez'ettuntu era ngenda kulaga nti minisita y'ebyokwerinda gwenza okwogerako ow'ensi ampuliriza eya Qatar ebintu bino naye tebabisaagiddemu era bakulaga nti ne ku nkambi ya Al-Udeid ensimba y'ennyonyi zino ennwanyi eziboogerako nti esaane mugiriza okwogerako ku nguudo ezimu nga zonna ziri wamu ate okusinziira ku bifaananyi ebyafulumiziddwa Iran bwe yalumbidde akawungeezi akayise ng'ezisinga obungi baziseseetuddewo. Ekitegeeza nti abasajja 3 nabo bagifuna naye nga bamanyi ensonga z'ebyokwerinda zisigala mu byakwerinda. Kati era tosobola giwulira munnansi olw'ensonga nti oba ogenda mukubisa omutima wawulira okubatuka okwengeri ng'eyo. Kati bannansi era kyova olaba nti ku butambi baweereza ebifaananyi ebisinga obungi abalina abantu bamwe bali kati obufaananyi obwo mwabulabeko ku social media nga bakulaga engeri misairo zino zabadde zikolamu amaloboozi yadde nga zifuna interception obutakola bulumbaganyi bwonna yadde mu kusooka ate zabadde ziwerako mu numbers kubanga balagiriza nnyingi era bakutegeeza nti waliwo damage n'emu yabaddewo. Kati nga kikulaga defense system kati ebadde egirina naye olw'ensonga nti ensi etakabanira kubeera nga amawanga amalala gassa ekimu mu mirembe kyova olaba nti ngenda kulaga reaction y'amawanga kigoogere ku bulumbaganyi buno obwakoleddwa mu nsi ya Qatar.
nensi ya Palestine evuddeyo nevumirira ekya Iran kyokka nga ate Iran emanyikiddwa nti yevujjerera abalwanyi aba Palestine okutugumya Israel. Kati nga kikulaga nti ono gwe balumbye buli muntu yagambye nti oyo bakutte kumutabaganya nti n'amawanga gwenza okwogerako Iran gevujjera ebyokulwanyisa okutugumya Israel gavumirire ne gagamba nti kesolumbye Qatar ate buli omu yeewuunyizza nnyo. Kati kyovulaba nti enkolagana ya Qatar n'amawanga amala geetaddewo mu kyodde kyabuwala buno okufuluma ekyondo kyayitadde ku mbeera nti buli muntu yalumiddwa nnyo olw'ensonga nti Iran yalumbaganye munywanyi bwe beekungira mu mukago ogumu okutaba amawanga g'Abayisiraamu era mu kyodde kyabuwalabu. So wabaddewo okweteekateeka era bakulaga nti okweteekateeka kuno mpuliriza okwogerwako kuno nti nga bamaze okulumba nuclear sites za Iran, Amerika yatandikwa obutasagira mu bintu era mujjukira abakozi ku kitebe kyayo mu nsi ya Iraq abamu yabagamba abatali esense nnyo okudda ku butaka olw'ensonga nti oli yamanya nti kasita maze okulumbagana ono ekiyinza okuba ate kyobulabe naddala mu kuludda olwange. Era nabo kitampuliriza bakulaga nti ennyonyi nga 40 omwali na zino endwanyi ezitambuza abasirikale eza Hachus C-13 ey'enkola ey'omungereza nazino reconnaissance aircraft ezaali zisimbiddwa okumpi ne Chorus wa runway in fact mu basin ya Al Udeid. Kyategerekese nti ku biragiro bya Pentagon Central Command ngina kusoma mwezi 5 batandika okuzijjulula nezizibwa mu bintu ebirala. Era bakulaga nti ebifaananyi ebyakwatiddwa nga 19 ye Thursday ya wiiki ewedde kyabadde kikulaga nti Amerika erina kyali emanyiiko nga nti wange omusajja ayinza okukasuka akakonde ne kagenda kugwa mu nkambi yaffe nti ennyonyi ezaali zisimbiddwa mu bifo nga ziri wamu bwagenza obulumbaganyi bw'akawungeezi akaisi bwagenza okujja ezisinga obungi bamaze dde okuzitika mu bifo ebirala nakutegeeza nti Al Udeid ewerako obwagagavu bwa acres 6 ez'ettaka bisawo by'omupiira 6 so kitegeeza nti abasajja bafunamuko akalowoozo nti engeri gye tulumbaganya Iran ono ayinza okulumba enkambi eno era ekyo ekyabamu bakisinyizaako nti watalumba Iraq ayinza okulumba Qatar eya base esinga obunene era kikola impact nti Iran alumbye ekifo muri enkambi esinga obunene. Kati era bw'obalabalamu nti yo kyazitoyi okusinziira ku babaze olutalo yadde ate kyalese backfire mungi nnyo olw'ensonga nti obwesige amawanga abawalabu ge bulina mu nsi ya Qatar akyabakoze bubi nnyo nga Iran ate yalumbaganye munywanyi gwe bakkiriza nti abatabaganyiza era batambudde bulungi. Kakati bakulaga nti n'ebifo awasimba motoka zibayita hardened shelters bagamba nti ennyonyi ezimu zabaye teziriimu. Kati abamu batusena okutegeeza nti zireke ezimu zabadde zibuusiddwa zatwaliddwa mu bifo ebirala era nga bagamba nti okusinziira ku gafunise ennyonyi ezimu baali bazibuusa nga zagenda mu nsi ya Bahrain saako ne zino emmeeri in fact n'ebyokulwanisa eby'empingu ziyite zi naval vessels eza America zavudde ku mazzi aga Arabian Gulf ne bazize Bahrain era nga bakutegeeza nti ewali gye bayita fleet ey'okutaano ne bayita US military 50th fleet gye bagitutte. So nabwe kityo nga bagamba nti si kya bulijjo nnyo kino ekyakoleddwa mu Al Udeid naye bagamba nti force protection is a priority ampuliriza okutambuza ekintu. So kyongera okulaga nti abasajja bakitegeerako nti tomanyi omunafu ayinza okukasuka akakonde nekagwa ku ttaka lyaffe. Kakati Qatar yavumiridde ekyokulumba airbase era yakozesa ekigambo nti flagrant violation ey'eddembe ey'ensi yeetengeredde. Qatar nsi yeetengeredde. Kati bagamba nti obulumbaganyi bwa Revolutionary Guard Corps abalagiriza ballistic missiles ezikuba okumpimpi n'ewalawalako naye nga si ze ziri zilongo range bakivumiridde kubanga ensi yeetengeredde nga tekitegeddeko yadde nga balumbye US base naye nga ate bata ebikompola bino byayise mu bwengula bwa Qatar
kyakontaganye n'amateeka ag'ensi yonna kiyite for international law. Era minisita wa Katonda w'ensonga z'amawanga ag'ebweru Majid Al-Ansari bw'afulumiza ekiwandiiko ategeeza nti Qatar okusinza ku kyagikoleddwako yabadde ya ddembe okwerwanako okukendeeza ejjoogo lyoyo eyagirumbi, naye engeri gyekkiriza mirembe yekivumiridde nga yeewunaganya nti butya Qatar bweyingira mu nsonga za Iran ate nga abazirimu balala. Kati then ekiwandiiko ekyavudde mu nsi eya Qatar mu nsi ya Iran okuva mu nkambi ya Iran Revolutionary Guards Corps kati ate ng'eraga nti bo tebaalumbye ku nsi ya Qatar, baalumbye airbase y'Abamerika. Kati era ekibuuzo ne kijja nti emizinga n'ebikompola byayise mu bwengula bwani mu mbeereza egiri ng'eyo. Kati era kinajjukirwa nti Iran ne Qatar era buli omu yeewuunyiza nti ensi ezo zirina obwasseruganda ng'Omuganda bw'agamba nti omukwano gubasaza mu kabu. Balina ze bayita diplomatic relations kubanga Iran erina ekitebe ky'omubaka waayo mu nsi eya Doha, nabwe kityo Qatar erina ekitebe ky'omubaka mu nsi eya Iran mu kibuga Tehran. Era Qatar obulumbaganyi bwa America mu kiro ekyakesa olunaku olwa Sande mu kikwekweto operation Midnight Hammer, Qatar yavaayo nevumirira obulumbaganyi bwa America naddala ku nfo za nuclear eza Iran. Kati kikulaga nti Qatar ne Iran kubasaza mu kabu. Era omusajja bwe yawuliza n'agamba nti nze saalumbye ku Qatar kiyinza okuvaayo. Okwongera okukkatiriza nti ensi Islamic Republic of Iran ne State of Qatar ng'ensi eno bwe bagiyita zonna zirina ababaka b'amawanga mu nsi zaabwe. Qatar erina ekitebe mu Tehran ne Iran erina ekitebe mu Doha, ekitegeeza nti agamawanga gabeera gasseruganda tewali wakiwakanya. Era bammemba bombiriri Qatar ne Iran bali mu mukago ogwa Non-Aligned Movement bannapawengwa ogwa NAM. Mujjukira ne Uganda ampuliriza ateekateekawo okugundi eyo efagire Non-Aligned Movement. Era mu ngeri y'emu bonna beekungira mu gye bayita Organization of the Islamic Conference OIC. Iran member mu OIC ne Qatar bwetyo. Kakati era mu ngeri y'emu nti obutafaanako n'amawanga gali mu gye bayita GCC, eno GCC gye bayita Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, emanyiddwa nga GCC, nti amawanga okuli Saudi Arabia ne United Arab Emirates gafunamuko obutakkaanya gye buvuddeko. Era nabwe kityo bagamba nti Qatar engeri gyekolamu ebintu byayo erwawo nnyo okweyingiza mu nsonga ez'omunda ez'ensi endala okusinza ku biremebwa kaakano. Kati nga nabwe kityo nti Qatar ebadde mu nteeseganya ez'ekika ekya waggulu ziyinza okwogerako ez'omuteeko ogusembayo high level meetings n'abakungu ba gavumenti ya Iran okwogera ku nsonga ezekuusa ku butebenkevu n'ensonga ezekuusa ku byenfuna. Kati nga bakulaga nti Qatar bwe yeegatta ku Iran nti Qatar erina ebirombe omusimi bwa gas oba kiyite gas reserves ebyensi yonna ebikola ebitundu 13 ku buli 13%. Era nga Qatar ampuliriza buli lunaku efulumya cubic meters eza natural gas obukadde 650 billion cubic meters eza gas lunaku. Kati nga bagattako ampuliriza n'endala ez'amafuta muyinza okwogerako mafuta n'ebirala byonna bitambulira awo. Kati ne Iran era nayo bwetyo efulumya amafuta era katale k'ensi yonna amafuta ga Iran gayambako okukendeeza ku miwendo. Kyova olaba nti abasajja babadde bamaze okutowa ebiragiro kyabadde kifulumya ejjo. Iran ng'egenda kuggala gye bayita akagolomolo ke Hormuz akayitamu amafuta okuva mu nsi ya Iran ogenda ku nnyanja ezisuubula amawanga ag'ensi yonna. So kikulaga nti abasajja okuva ddala mu myaka gya 1960 eyali omukulembeze Shah Mohammad Reza Pahlavi agwenza okwogerako bayingira mu ndagaano n'ensi ya Qatar ne bayingira gye bayita demarcation agreement nga Qatar bagiraga ensalo zaayo
n'ebintu bino ebimanyiddwa obulungi. Era mujjukira bulungi nnyo nti mu lutalo olwa Iraq ne Iran olw'etwalo 1908 ne 1988 Carter yawagira Saddam Hussein n'ensimbi enkalu financially. Yamuwa nsimbi enneewole baamuta ne zimutazisasudde n'ensimbi ez'ebirawo eza cash ezimu tezisasula. Kale nga bakolaga nti okuva edda Carter ebadde egezaawo okuleetawo enkola embeera ey'okutabaganya nti ne bwe yabadde erumbiddwa ekiro ekyakisa olunaku olwajjo. Era minisitule y'ensonga z'ebyokwerinda agambye tulina obusobozi okwerwanako naye mu konsepti y'okukuuma emirembe tekigenda kubeerawo. Era abasajja nga kiraga nti bakkiriza nti bo tebajja kusumula adde ekyokulonsa kyonna. Kye baakoze kwe kuggalawo obwengula okwongera okukolamu kye bayita surveillance nga bakozesa ennyonyi ennwanyi okulanga embeera etereera. Era kyolaba nti kyatutte essaawa kumpi emu n'ekitundu zagenze okuwera ssaawa 5 ez'ekiro nga airspace ey'e Carter bagigudde n'amuwanga amaanyi gagoberera. Era bajjukire nnyo nti n'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano kiyiseeko emyaka ndowooza 3 Emir wa Carter Tamim bin Ahmad Al Thani yasinkanako omukulembeze owa Iran w'okuntiku Ali Ayatollah Khamenei yagenda mu kibuga Tehran. Kati kyongera okulaga nti abasajja no banywanyi naye nga bagamba nti kabalangulu kyakagudde ku Iran awoli awo abasajja bayinza okwesootinga bo. Omanyi ensonga z'abooluganda nga bagamba nti abooluganda bita kati omusajja okugamba nti saamu n'ekitundu ziguddewo obwengula kitegeeza wabaddewo n'empuliziganya kakasa ekyo nti no threat ebintu kabitambule embeera ejja kutambulira ddala. Kaakati kyensembyeyo kinyalo sembyo nga sinagenda kiri abawuliriza olw'ensonga nti leero tulina budde waffe bujjuvu bulungi nti Iran ampuliriza ng'emaze okulumbibwa Israel yeegattibwako Amerika mu kiro ekyakeesa olunaku olwa Sande nga bagamba nti Amerika ekyali kigigaseemu kwali kutukusa bomu kayiikuuzi naye ng'ennyonyi ezirina okusuula bomu ezo kayiikuuzi Amerika ate yezirina ennyonyi eya B2 stealth bomber yekasuka gye bayita bagita bank buster bomb era zizasuuliddwa e Natanz, Sako ne Fordo. Era Israel n'erangirira okusinza ku Minisita Benjamin Netanyahu yena agamba nti Israel ekigendererwa kyayo mu nsi ya Iran ekituuseeko era teyagala kugizaako yadde ekyokulwanyisa. Nga nabwe kityo bagambye nti okuggyawo kye bayita nuclear ne ballistic missile threat mu nsi ya Iran ekyo Israel yakituuseeko. Era kyogera nti ku makya g'olunaku olwaleero Trump abadde agamba Israel ebagende mu kye bayita ceasefire. Iran kirabika ng'ekkiriza egambye nti Israel weba tennumbye sijja kulumba muntu yenna. So oyinza okwesanga nti obulumbaganyi bw'ennaku 12 butuuse ku kye bayita total stop olunaku olwaleero watabeerawo violation. Era bugenza okukomekkerezebwa nga Iran bagikubyemu omukungu wayo munnassaayansi Muhammad Reza Asediji Saba era ng'onaakubiddwa mu bikwekweto ebisembyeyo ng'obudde busaasaana nga ceasefire tenatandika kukola. So kitegeeza nti Israel kati eremedde ku kimu egambye nti ngenda kuddamu okufulumya ekikompola nga Iran etyobodde ceasefire era zigeze okwera ssaawa 10 ez'okumakya eza kibuga ez'ensi ya Iran nga bagamba yo Israel ng'egamba nti tetulinawo ndagaano mpandiike naye tuyingidde mu kye bayita ceasefire eza military operations okusinziira ku mbeera nga bw'erampuliriza. Era nga nabwo ekyo kitegeeza okusinziira mu article 10 ey'ensi eya Israel ya ssemateeka omukulembeze akola kye bayita declaration of war and peace. Kati nabwe kityo bakolaga nti eno ensonga kakano erabika ng'efundikiddwa kati agenda okugezaako okutyoboola kye bayita ceasefire kati yagenda okulengera ate ebigenda okubeera ebizibu. Amawanga gaanukudde ku ky'okulumba Al Udeid Airbase. America President Trump gayita ku mukutu gwa Truth Social media platform yenga ye awandiise enangamba nti kituufu Iran yanukudde ku ngeri gye twagirumbamu mu kiro ekyakeesa ku Sande naye era akozesa akagambo nti ebadde weak response bakobye kakonde ka kinafu kyekiri omusajja nakuba obukonde ate noyagala okutugumbula mutabani we
esonga atakubye waali kati yagambye nti obulumbaganyi bwadde bwa kinafu era n'ategeeza nti twakasuka emizinga 14 13 ezoyinza okwogerako ampuliza in fact okusinza ku kintu Trump kyategeeza Iran ekasuse ballistic missiles 14 mu nsi ya Qatar 17 defense system ezikakanyiza songa ate ogumu bagambye nti gubadde set free naye ate tigukoze bulabe gugenze guwandaze bagamba nti gumaze okuwanda gubuze in fact bagamba nti guwandagidde mu bitundu ebyomumambuka mu north era n'ategeeza ziri mu America alumiziddwa atwali damage ekoleddwa ku Al-Udeid ate n'ensi ya Qatar tifiiddwa yadde omuntu yadde okusindikayo n'omu mu ddwaliro era nabwe kityo n'ategeeza nti ffe mu system tuvuddemu era twosana kubeera obulabe in fact Trump agambye Iran si mulabe wa America oba si mulabe wa nsi yonna mission yali yakumukkakanya kumugya ku capability okuweesa nuclear yali baddanyiza okubeera obulabe era nabwe kitampuliriza Trump n'ategeeza nti yeebaza Iran okubawa kye bayita early notice egwe bamala okubalumba ne B2 stealth bomber mu operation Midnight Hammer Iran yagamba yetugenda kubaviirako kati era agambye nti mwe balinye tuwa early notice naye era ate era tusobodde okwerwanako nti wali muntu yenna alumiziddwa yadde afudde kati n'agamba nti Iran esobola okugenda ne peace ne harmony maaso okusobola okulaba nga kitundu ekya Middle East kitemekera America bwe yanukudde balumbye enkambi ye esinga obunene mu Middle East Iran nayo nevaamu omwasi ako mukutu ogwa X yali Twitter omukulembeze w'oku ntikko Ayatollah Ali Khamenei era yenna awandika n'agamba tetumiza muntu yenna era n'agamba nti tubaye tetwagala kuleetawo mbeera enyigiriza yadde okutyoboola omuntu yenna era n'agamba nti tujja kikiza tulina omuntu gutyobodde kyamudalirako n'agamba nti logiki y'ensi ya Iran tuyingira mu kintu nga tulina harassment yonna gyetugenda kukola ku muntu mulala kati Qatar alina enkambi ya America esinga obunene naye n'ayanukula okusinziira mu kiwandiiko ekivudde mu ofiisi ya ekwatibwako ensonga z'amawanga ag'ebweru gy'oyinza okwogerako era nga okuludda lwa minisitule wabula olw'ekitongole ekiwabula ofiisi ya Ssaabaminisita era omwogezi omutongole wa minisitule entongole y'ensonga z'amawanga ag'ebweru eya Qatar Dr. Majed bin Muhammad Al Ansari yategeeza nti Qatar yavumiridde ekya Iran okubalumbagana bo nga basiruganda era Iran Revolutionary Guard okulumba Al-Udeid Air Base nga bakozesezza obwengula bw'ensi ya Qatar nga tebakitegeddeko kubadde kutyoboola etteeka ery'ensi yonna international law ate namugeri y'emu n'okuyisa olukaye mu bwetengereza bw'ensi ya Qatar gye bayita sovereignty kati wakati n'okuba ebituli mu gye bayita United Nations Charter egamba nti amawanga gonna genda okubeera gasiruganda Qatar nekakasa nti ebadde erina obuyinza okwerwanako butereevu mu ngeri gyerumbiddwa naye egenza okulaba nga kyabwereere batakabanira mirembe awo nakiggalira awo ensi ya Saudi Arabia evumiridde ekyokulumba Qatar ebwate boogera ku Qatar si ya base ya America era negamba nti okulumba brother states ye Qatar mulimu kye bayita okutyoboola international law saako n'okwonoona omuliraano in fact bayita good principles of neighborhood musajja gaye nti bano abasajja tuli Baisiraamu ffenna tulina emikago egitugatta nti okulumba mulirwana ate nga muganda wo kirina engeri gye kireeseemu okuttata n'omukwano era kiyinza okutwala ebbanga eddene era nekuddamu okutunga obwa sseruganda bwe badde erina n'ensi ya Qatar United Arab Emirates naye evumiridde ekya Revolutionary Guard ya Iran okulumba Al-Udeid Air Base nga bagamba nti Al-Udeid Air Base eri mu nsi muganda waffe ye Qatar
kalina bwekityo bayisiza olugaayo mu kwetengera kwayo. Ekyokubiri bayisiza olugaayo mu bwengula bwayo era ekikontagana n'amateeka ag'ensi yonna ne gye bayita UN Charter, ekibiina ky'amawanga amagatte, amateeka agataba ensi zonna zinnamukago. Era bwekityo United Arab Emirates negamba nti tekkiriziganyizza na kyagezaako kwegeza mu nsi ya Qatar olw'ensonga nti akireesewo okutya ku biki ebiyinza okudiira mu nsi ez'oluganda. Obwakabaka bwa Bahrain obwasusenamu okuggalawo obwengula akawungeezi akayise nawo bwegasse ku mawanga amalala nga bagamba nti Iran takoze bulungi okugezako okwegeza mu muganda we. Era obwakabaka bwa Bahrain kubanga nsi ya bwakabaka ezimu ku nsi ezisinga obugagga era bategeeza nti Iran erina okuddamu okunyweza obwa Sseruganda n'ensi eya Qatar okwongera okulaga nti bonna bassa kimu nga beekungira mu mukago ogwa Gulf Cooperation Council GCC. Era nabwe kityo bagamba nti ensonga zino bo nga aba GCC ez'obutebenkevu bazisoosowaza era bazitwala nga zakumwanjo nnyo. Ensi ya Kuwait naye evumiridde ekyokulumbagana enkambi ya Al Udeid esinga obunene eya America mu nsi ya Qatar. Nakyo kivumiridde kubanga ne Kuwait yeegasse ku Bahrain nabo ne baggala ogwengula nga bamaze okulumbagana. Kati yo solidarity nti Kuwait, Bahrain ne Qatar bwaggala obwengula ekitegeeza ekitundu ekigaziko kibeera Sechuwa abasajja bakikoze naye nga bakutegeezaako nti okuggala obwengula okumala essaawa nnamba ku nsi eziteeseteese ezaateekateeka entambula ennyonyi okuba nti eri credible wabeerawo okufiirizibwa ssente nnyingi. Nakutegeezako nti flight ezaadde ziva mu mawanga nga zeerukira Doha okuteekawo connecting flights oba transit center emanyikiddwa nti ge makaaga ensi ya Qatar, amakaaga kampuni ya Qatar Airways. Ennyonyi ezisinga obungi baziragiriza nga zidda mu kibuga Jeddah kye Saudi. Kale kitegeeza nti mu kaseera ako kokka ennyonyi zitaatambulira nakati zikyalinamu okutya bannansi abakyate okugenda mu mawanga nga basinzira Doha then embeera nnyingi n'okutaataganya batambuze. Omwaka faananyi omutambuze eyabadde ajja mu kiseera ekyo nga bamusindise mu nsi eri kati lwakuba nti obwengula babugudde mu bwangu naye singa kyali kyakutwala ebbanga erya wiiki wetaaga akasente ak'okubeeza okitegeeza kitaataaganya n'abatambuze mu mbeera ezitali zimu saako n'okukandaalira. So Kuwait nayo teyakisanyukidde ekyokulumba Al Udeid Airbase era nabo bagamba nti bayisiza nnyo olugaayo okwetengera kw'ensi ya Qatar obwengula bwayo era ekikondagana n'amateeka ag'ensi yonna. Era nabwe kityo nga bagamba nti Iran esaana okweddako ereme kuleetawo mbeera y'akasajja fuba ekiyinza okutabangula emirembe obutebenkevu saako n'okwetengeera okw'ekitundu kyonna. So Kuwait egamba nti ekyali ku mukono ogwa ddyo ogw'ensi muganda we Qatar obukulembeze bwayo gavumenti saako n'abantu baayo era nga bagamba nti buli muntu yenna agezaako okutabangula Qatar Kuwait egamba nti zigwenja okwambalira. So bagambye nti bajja kukkiriza jjogo lyonna gye bayetuumye Blunt Integration. Ensi endala Bufalansa ku lukalu lwa Bulaaya President Emmanuel Macron afulumiza ekiwandiiko naye ng'alaga obumu wakati we ne Qatar era ng'agamba nti kyatukoze bubi nnyo Iran okwegeza mu ttaka lyo. Era bwe kityo yaga nti tekisaana kuddamu wabeerawo ensonga zonna wabeerawo kye bayita drawing table oba negotiating table abantu batuule. China eyise minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru Wang Yi era amangu ddala nga bakamolokola obulumbaganyi ye n'ategeeza nti Amerika okulumbagana enfo za nuclear eza Iran oye China ye bw'atiwumbyewumbye nti Amerika okulumbagana enfo za nuclear eza Iran kyaleeta obubonero bubi nnyo oba kyalaga ensi nti waliwo ekigenda okuddirira kubanga China ne Iran tobaawula kati yakiyisa eri nti Amerika yekazaala bulwa bwe yalumbagana ensi ya Iran ng'eyambako Israel yali ebisuubira kubanga nga bwe nagambye nti ekyo nekizeemu nkyogedde emirundi mingi omunafu omukuba okukonde akukuba kakonde olumwenzi obutakakuba ggwe naye n'akayisa mu Luganda
nakodesha okulabirako ekyomupakasi era amaze okuwagala ejjambiya ngagamba mukama wange mubanja aganye okunsasula bwaba aganye okunsasula kati naye kafiirwa omwana ndowooza olengera enjanukola y'ebintu endaba y'ebintu. So China yeegamba kyali kisuubirwa era mubumpi byegamba nti kakati kyekiseera enjuyi zonna zikakanye obusungu batuule ku mmeeza sawa za kuteeseganya era nabwe kityo tuyinza okwogerako nga bagamba nti kikiyinza okuyamba era yaliko ssaaminisita wa Bungereza Tony Blair era naye yabadde Beijing ku lunaku olwajjo era n'agamba nti abasajja batuule abo tuleme kulengera ati ebigenda okutuswasa ebirala. Sino bwe kityo n'omubaka wa China atula mu kibiina ky'amawanga amagatte Fungchu amanyiddwa nga Fu Gong naye n'asaba nti wabeerewo ekyokutabagana embeera erabike nga tesajjuka kutuuka. Ne Palestine evuddemu omwasi kinakugambye ekiwandiiko kya Palestine kyafulumiza olunaku olwajjo. Palestine bannalukaala ba Hamas abasinzire Gaza Strip bavujjeerwa gavumenti ya Iran butereevu okutigomya Israel. Ne Palestine yafulumiza ekiwandiiko gye bayita Palestinian Authority ng'evumirira misale ezaakubiddwa ku nkambi ya America e Qatar. Era nabo bagambye nti wabadde kutyoboola okwetengera kwa Qatar. Era abasajja aba Palestine ne bagamba ffe tuli bumu ne Qatar. So nabwe kityo nga bagamba tujja kuwagira nnyo Gulf State munnaffe oyo okulaba nga nti embeera teddamu kusejjuka. So kyongera okulaga nti Abuwarabu ate bw'oteeka ku minzaani amawanga amalirwana aga Qatar era beekungira mu GCC babadde bakambwe nnyo ku kyabaddewo. Era tulowooza nti Iran ne Qatar engeri bali ab'omukwano bayinza okwekubira akasimu akatajja tigirika kontenti akavuddemu okusinga kono gwenkuwadde. Babasajja beetunge bulungi nnyo era ensi etambule. Twabaye tweralikidde abaana baffe kubanga embeera ez'engeri ezibaawo. Abaana baffe bagenda okunoonya omuddo ogwa kiragala. Ate embeera bw'etabanguka mu nsi gye bali then kikitegeeza mu kimanya akazito. Omuntu ali mu nsi eyo nga gy'afuna akasente alina baaweerera alina baalabirira alina emirimu gy'akola kati wabanga ataataganye ng'ensi egenze mu lutalo kitegeeza akalimu kagenda kufa nga bukyali mu covid kati wabeerawo akakisa ak'engeri ng'eyo. So kitegeeza nti bwe kaba kafudde ku lw'omwana waffe oba omwana wo bannayuganda n'ab'ensi endala abali mu nsi ya Qatar then wabeerawo munafu okutaataganya kuba tubala kampuni emu ya Qatar Airways eyinza okuba erina abakozi okuva mu Uganda abasoba 500 nga ye employer ate nga buli omu musanyufu. So tusaba bannaffe byonna akatulinde ate bigenda okuva mu ceasefire. Israel ebadde wezze olunaku lwe 12 azuuze na 12 bukyanga balumba Iran kati tulinze ani agenda okuddamu okusosonkera. Israel egamba nti tezzaako omukono gwakyakulwanyisa ku ttaka lya Iran kati balinze Iran weneegoberera then kitegeeza abasajja mission ejja kwefunikibwa bulungi nnyo. Wabali nnyo okungoberera balekedde dakika zino ziri 7 zokka katulugire okuwuliziganyako kubanga nyinza okubanga mbadde enjogera byange naye katuluziganyeko mugana nti musizira sebo.